ettaka lino lye lyessa Fefeka. Fefeka bamuwanika lwa ttaka eryo. Ekyo nakyo kankyogere. Kasajja katukadduka ne stampu ne kava mu ofiisi ne kagenda mu nju nayo. Naye ettaka nga balyagala ate nga tekalina bukuumi. Era ne bamuteeka ku muti ne babalimba yeetuze. Batamutte. N'olwekyo bannyabo ne bassebo. Nze nina ennaku bwe nnwanirwanye naye muganda wange kati essaawa zino takyalina kyakkola baamuyingiza mu ddiiru y'ettaka takyasobola kubeetaggulula era talina kyakkola alina okutambula ne muwala w'omunyazi ayagala tayagala so bwe mubalaba bonna wakati enkiiko Lugolobi bwagula tenti Jackie n'ateekamu obutebe kibi nnyo tetwandituusaawo. Okay, nkubuuzizaako nnyo abali mu UK, abali mu USA, abali mu Japan, South Korea, Africa at large, gatta composer ate Vietnam, China, yonna gye musinzira okubeera nga mutambula naffe all over. We beautiful Monday, welcome back from the weekend, long weekend. Tujja tuwongera okubeera nga tukuwa amawulire nga bwe gatambudde, katemba nga bwali wonna. Over the weekend, omukyala Aida Nantaba yavaayo n'akonfessinga. Uliriza bulungi. Era ojja genda video nawe ojja kusobola ogyerabira ku Facebook page yaffe wagira eddange etambula ku social media. Yavaayo n'akonfessinga n'agamba nti muganda we Amos Lugolobi eyandibadde amuyambako okulwanyisa ensonga z'ettaka ate yeekobaana kati n'ababbi b'ettaka ne bakijjanya Kayunga. Ebbanga lyonna Aida Nantaba lyabadde mu ntebe ng'akiikirira Kayunga abadde alwanagana na ttaka. Yavuddeyo n'akola statement n'agamba akasajja kafeffe Kasserubogo battakatte ne bawaayira nti keeyimbyemu ogwakabugu batya. Agamba nti omusajja ono alina ettaka lye alina empapula ze alina okukoonako stamp ettaka eryo litwalibwe ettaka eryo libbibwe. Feffe Kasserubogo n'agaana n'akwata ne stamp n'adduka nayo n'agenda naye ewuwe waka gye baamulumba ne bamuhanginga ne bamutta bamala okumutta ne bamuteeka waggulu ku muguuni ne bagamba mbu yeetuze. Bino byonna byogerwa omukyala Aida Nantaba. Kino nkibagamba Katonda akola ebyamagero. Katonda agenda atandika okuboogeza ebyama ajja bajjisaayo ebyama. Nga bw'olaba omusajja bw'abeeranga kugambe ntya nga bw'olaba omusajja bw'abeeranga oba abadde akola obwenzi oba omukazi ng'akola obwenzi eseera ne kituuka ne yeebaka n'agenda mu tulo n'aloota ng'alina omuntu gw'akola naye obwenzi. Ne bino bwe bibeera ebintu bino bigenda baddira bantu mmwe. Nze kinalayo mu kamyufu kammwe nga mwasobodde okwejjirayo emmundu kati singa obadde baba mawulire abalina obusobozi ng'obadde olina ensonga z'onoonyereza ku muntu omuntu oyo bwemusanga ng'akyalimu obusungu ku muntu omugjamu bingi nnyo ddala oba ontegeera. So tusaba poliisi mukwate Aida Nantaba annyonnyole bino abitegeera atya yandibanga n'olukwe yalumanyaako. Bw'aba ng'olukwe teyalumanyaako munoonyereze baani abatta Feffe Kasserubogo because up to now report eraga nti nga bwe yeetuga obwetuze. Naye Aida Nantaba bali mu kintu akubuulidde akugambye omusajja teyetta. Ate ng'ekyo baakyogera nti omusajja ono first of all yali mulema. Omulema awalampa atya omuti agende akole ekintu ekyobulabe bwe kityo. Bw'atambudde wali omuntu akubye abantu bano basatu. Abamu ono musimu tegeera ono but akubye bantu nabatandise okukola ebicupuli mawulire ga Daily Monitor. Daily Monitor erina ebintu ebiri egyafulumya olunaku olwajjo nga balinako Maadi Kaweesa Elias Lukwago ne bali mu ezo nsubuga
nga bagamba NRM's grand plan for Kampala in tight fix. Kitegeeza nti NRM baagala ndowooza grabbinga Kampala bajeddize, but kino bakigezezzaako ebbanga n'enfunda kyagaana. Ne NRM yabeerera ey'amaanyi, waliwo akaseera NRM yabeerera ennyo ey'amaanyi, naye ekibuga Kampala kyagaana okudda mu mikono gyayo. Ndowooza eri wasooka waaliyo baani abo aliyo abasooka, yasooka yaliwo NRM whatever, but kyobomanya nze ebbanga lyemmaze nga ndaba ekibuga Kampala nga nkibeeramu, mbadde nkiraba nga kitambulira nnyo mu mikono gya opposition DP nga eri nnyo mu kintu kino ekyekibuga Kampala okubeera nga yekirwaninga ku bwa meeya. Kwabujjukira Seya Sebagala, John Sebana Kizito, Omulodi Elias Lukwago, kwaliko omulongozi Litwawulo, oyo Litwawulo baye yali owenaalemu, oyo ndowooza gwe bajjako. Okuva olwo ekibuga tekiddanga mabega kugamba nti kigende mu mikono gy'abaanaffe aba NRM. Tekigirangako nti oba kiddemba naffe aba NRM, bati embeera nga bwetambula abasinga tubalaba bagenze babizima amaaso. Then n'ekintu kyendabye n'entyamu ettaka lino lye lya Safefeka. Safefeka bamuwanika lwa ttaka eryo. Ekyo nakyo kankyogere. Kasajja katukadduka ne stampu ne kava mu ofiisi ne kagenda mu nju nayo. Naye ettaka nga balyagala ate nga tekalina bukuumi. Era ne bamuteeka ku muti ne babalimba yeetuze, batamutte. N'olwekyo bannyabo ne bassebo, nze nina ennaku bwe nnwanirwanye naye muganda wange, kati essaawa zino takyalina kyakkola. Baamuyingiza mu ddiiru y'ettaka, takyasobola kubeetaggulula. Era talina kyakkola, alina okutambula ne muwala w'omunyazi, ayagala tayagala. So bwe mbalaba bonna wakati enkiiko Lugolobi bwagula tenti, Jackie n'ateekamu obutebe. Kibi nnyo, tetwalituusaawo. Nakoze okunoonyereza kwange, omanyi siggwayo. Actually, when you go on our Facebook page, ebifaananyi byonna bitaddeyo, even the video. NRM yagezaako okujapadizinga n'okubeera nga eteekawo wrong information nti era nalaye ne basajja mivule ng'akola akatambi ng'alaga nti Bobi Wine wabeeredde e South Africa teyafuna bantu. Bobi Wine yagenda e South Africa naye mu ku bitundu bya n'otuuka gye bayita East Cape. East Cape eno gye bazaala Nelson Mandela Madiba. Yatuukayo era n'ayogera ne famire ye. Era n'amala n'afunamuko kacaayi n'olukiiko olw'ekyama eri Julius Malema. Bagamba teyafuna bantu, teyakola butya. Bannange mugendeeyo mulabe ebifaananyi. Nina coordinator wange ali South Africa. Namugambe njagala ompe ekiri ku ground. What happened exactly? Kuba omukyala Namyalo yavuddeyo n'agamba Bobi Wine teyafuna bantu bulabula ne basajja mivule naye najja n'akola kintu kye kimu n'agira bagya. Kati omwana nanyola n'angamba nti Namyalo we yali waliwo abenaale mu bangi. Lwaki? It is an embassy. Nti embassy ya Uganda kuliko abantu bonna ba government, of course olina kubanga wagira NRM beboka abaliyo. Namyalo we yali ewala tebaatuukayo. Nenzijukira Bobi Wine yali agende South Africa ne Bebekulu n'adduka agendeyo. Omwana n'akwata ka video nga Bebekulu agamba musembereko wanene basobola okukuba ekifaananyi ekyawamu nga balinga nga tulinga ababadde abangi. Musembere kuzina entebe zo mu maaso bakube ekifaananyi ekyamu. Naye ng'omwana yali akwata video ate yabali mabega. Oba okitegeera. So kati ebintu bya competition nti mu competinga ne Bobi Wine mwandibadde mu bivaako.
the money you spent traveling to South Africa ku meeting abantu organization n'ebirala byonna ezo sente watya ng'ozitadde mu baana b'okunguudo ne mubafunira bwe babeera watya ng'ozitadde mu ddwaliro ne zibaako kye zikola kubanze kyemmanyi namwe kenyini temuli bulungi because according to the videos which I saw nalabye Namyalo bamubuuza ku kulonda bwe kubadde akamyofu kabadde n'agamba mwagala njogere mazima mwagala nnimbe yagamba nti affe twagala otubulira amazima n'agamba ekizibu ekituufu amakakulu baakakuttemu yonna gye mpisa akamyofu baakakuttemu bakoonoonye abawangudde si be baawadde oba ontegera kitegeeza mulina ebizibu bingi nnyo musooke mwetereze internally than okusooka focusinga ku Bobi Wine lwansonga whoever focuses on Bobi Wine okumulwanyisa ends up failing ekyo mukitegeere buli muntu yenna yagezaako okulwanyisa Bobi Wine akomekerera egyakomekeredde muwulira okukaba abasajja mivule kwakaaba abaana bavuma oli muwulira baani bonna buli agezaako okubeera nze kati nina ekintu kyengenze ndaba oluusi abamu ndowooza bawakaseni nga bagamba mugende kati muddeyo mwogere naye omusajja yabafiisa ne bwe bayogera ebifaanana bitya omusajja yabafiisa tabaddamu yagenda mu maaso oba ontegedde yagenda mu maaso era embeera yonna mwagirabye embeera eri etyo obulamu busanze bitatubaayo eno nga tutambuza ensonga zaffe zonna nga bwe zitambula genda ku Facebook genda ku Blue Sky genda ku Instagram genda ku X geteeka mpoza ate obaoli awo amawulire gaffe ojja kubeera nga ogalaba bulungi nga bwe tugataddeyo waliwo akantu kenjagala ndowooza ke kano Sekabira yakapositinze naye njagala kuddayo mabega NUP bwe yali etandika omukulu Nobert Mao yavaayo n'agamba ekyo kiwaye kya NRM yakitandiseewo kijje kifuulinga abantu bwe batyo badde bagezangako n'okupetrolinga Dr. Kizza Besigye nti akolera Museveni the president of Uganda nti gwakolera kati opposition entuufu bwe yajja ne bagiteekamu ensolima Babedi Bwanika Bampuuga baani ne bajja because for them all along I've been working with President Yoweri Kaguta Museveni but nga balimba abantu nti bali ku opposition nalabye actually page gye mbadde mbagamba somebody yakubye omuntu ogugamba 25 years of false opposition oba bwe kitebe kibadde nabo gamba emyaka 25 ejja opposition eyo eyekimpatiira oba empatiike opposition empatiike nateeka ko Dr. Besigye Lukwago Mpuuga Abedi Bwanika n'abalala kakati Gabriel Bule n'ava n'agamba guno njagala muveeyo mumbuulire ddala guno omutwe headline zino ne front cover page ya Daily Monitor mumpeeke entuufu ndabe but wawe mbadde nzija ku kibiina kya NUP ne bagamba nti ekyo ekibiina kikolagana ne Museveni era be babavujjirira kati ebiseera biri emabega baali batondawo omukago gwa iPod ng'ekibiina ekisinza babaka ba palamenti mu palamenti abangi kifuna akasente akawerako okuva mu iPod gwe mukago ogwali gugatta ebibiina bino era nga abantu bano bali funded by is it Netherlands nga ye fundinga ekintu kino but bwe kituuka eno gavumenti echezza n'ekitwala nti kyayo kati stupidity ey'abantu bo badde nga balowooza nti sente ezo ziva mu gavumenti ya President Museveni ne batuuka ne extent ey'okuteekawo amateeka nga bagamba oyo atali mu mukago ogwa iPod tagenda kubeera nga afuna sente ezo oba ontegeera so mu mbeera eyo nga NUP yo kye yakola akasente akasooka ke yafunanga aka iPod ke yatetenkanya ne bakolako ekitebe nozo zaalinga bilioni oba 5 babagaba bilioni 5 buli mwaka bo ne bazitetenkanya ne bafunako ettaka ne bazimba n'ekitebe kati ndowooza ekyo baakikola ekyokukyusa amateeka nti bw'oba toli bw'obanga toli mu mpaka
NUP ekigisa mu iPod ebyo bigambo bibadde byogerwanga. Bobi Wine afuna sente za government ayakolera Museveni lelele n'agamba yebo mu ekitebwe kiri nti kale ne bagamba ffe tuvudde mu kago gwa iPod ne bawe ensonga zaabwe nga tezeekuusa ku sente. Olaba bagamba nti ebiteesebwa mu kago gwa iPod tebiweebwa kitiibwa. Lwaki? Nti baddenga abantu bano basisinkana President Museveni n'ebibiina ebirala ba president baabyo ne bateeseganya ne boogereziganya. Wabula bye bateeseza mu iPod tebiweebwa kitiibwa. Yo yensonga NUP yawa n'egamba ffe tuguvuddemu. Oba ontegeera. But ekyali amabega w'ekyo kwe kutula ku sente ziri ezigambibwa za iPod kubanga zaali ziteekeddwako amateeka. Oba nfuna zaali ziteekeddwako amateeka mangi nnyo nga bagamba okuzifuna olina okubeera ng'oli memba wa kibiina ekyo n'ebirala. Kati wembadde nzija weewano nti bonna abadde nga babyogera bagenze okulaba NUP eri serious etandise n'okusonda sente ezigenda ogitambuza mu campaign. Babadde balowooza nti balina kulinda kasente ka iPod ke kanaatambuza campaigns. Omuyali n'alonchinga njagala sente zigenda kunoonya kalulu. Abaana ne bayiwawo 15, 20, 10, mitwalo 10, bukadde bumeka ne kibatiisa. Kati nenda bagundi ng'akola statement ate Nobati Mau ndiwe kiba kyetaagisa kugenda kwegayirira kibiina kya NUP kijje ku mukago gwa iPod. Njagenda negayirire bwe kiba kyetaagisa kufukamira njagenda nfukamire. Naye nga ate initially yakola statement n'agamba nti ekyo si kibiina. Ekyo kintuntu kya NRM bakitaddewo awo kubuzaabuza bannayuganda. Ntwebuuza kati ate ku kitebe anonayo ki? Ku kitebe anonayo ki? Omusajja agamba agenda kwegayirira NUP ejja ku mukago gwa iPod kuba yegamba yaguvuddemu olw'amateeka agateereddwawo mu parliament. Amateeka amajja nti watoli member togenda funa sente. Kyova olaba abasajja ab'omuluguba ab'enjawulo batandisewo bubiina obulala. Mpuuga DF ono wapira wa Lusaniani Mugati gwa Bata naye n'akola, Stesha Mayanja naye n'akola, Muhammad Nsereko naye n'akola, ate namala n'akyegaana n'ebirala ebibaluseewo. Bonna baagala bafune kasente akaka iPod. Oba ontegedde. Kakati sente ezo NRM yabadde esinga okufuna sente nnyingi. Ate nezikozesa ebikyamu kukwata abantu kubakuba n'ebirala. Nabadde surprised nnyo okulaba Kiwanda Suubi ng'ali ku NBS ng'agamba iPod eringa WhatsApp group. Ndi iPod it is a WhatsApp group whereby oli waddembo gibeeramu oba okugivaamu. Ate bw'oba ogiyingidde olina okugoberera amateeka gaayo. Bw'olaba amateeka gaayo nga tegagufavoringa oli waddembo gifuluma. Era n'agamba nti NUP yakoze kye yabadde ino okukola ng'eraba tesobola kubeera ng'ebeera magundiga mu mikono gya iPod. Wano nno Sekabira n'agamba you can fool people for some time but you can't fool them forever. For years NUP took a principle stand by distancing herself from iPod while others mocked twisted narratives and played games. Onako olwajjo baazudde ekituufu nga bagamba iPod terina makulu terina mulamwa. Oba ontegedde. Kiwanda Suubi yagambye iPod terina makulu terina mulamwa. Era NUP ne bwebanga evuddemu terina kyefiirwa. Oba munfuna ne bwebanga evuddemu terina kyefiirwa. Byebyo nno kati abadde banenya nti NUP lwaki yavuddemu iPod mwategedde akakodo gye kabeera. Omwana Kyagulanyi ono abala ebintu kati kambaweemu scenario ya iPod mu abatagimanyi. Olunaku lutuuka ne bafuna moderator mwenna n'abaleeta ku pano oba batadde ku Serena Hotel oba ku Sheraton Hotel mwenna ne babateekaawo. Buli yenna alina ekibiina kye. Bampuuga, Bamau, Babwanika, baani n'abala mwenna ne mutuula. Kyagulanyi ne President Yoweri Kaguta Museveni ne mutuula ku stage edge emu ne mukubaganya ebirowoozo.
kati eva basoosaawo bano bannabibiina abalala President Museveni yasembayo okwogera kitegeeza mwenna abamaze okufuna endowooza yammwe n'entegeera yammwe bye mwogedde byonna n'abeeyiwako amazzi oba muntegedde bye mwogedde byonna n'abeeyiwako amazzi kati Kyagulanyi abala omusajja omugezi yagamba nze ngende ntule ku mmeeza yemu n'omwantu ate gwe nwanyisa tekisoboka nteeke wali eri ndowooza yange ajja agistameko agifukire omusulo nedda it will never happen bwatyo n'akibuukamu bw'obanga omuntu omulwanyisa toyina kutuula ku mmeeza yemu naye kulya teri kuteesa no negotiations akozesa enkola ey'Abamerika we do not negotiate with terrorists oba ntegedde sigambye nti Mwami Museveni terrorist but baba America singa wawaayo omutujju yenna ajja n'awamba abantu baabwe n'ababuzaawo n'abatta n'akola atya oyo aba afuuse mutujju kati kitegeeza bo balina mulumba bulumbi by force ne bamweŋŋanga than ogamba mumpe ransoms njagala obukadde bwe buti bwa $, nta abantu bamwe n'ebira bagamba no we don't negotiate with terrorists but bobolaba ebikola ebimu ebikolebwa ba terrorists era bikolebwa ne ku bantu ba NUP kitegeeza Bobi Wine might be borrowing the system of America. We do not negotiate with terrorists. Chovolaba he quit iPod tayagala kutula ku mmeeza yemu na President Yoweri Kaguta Museveni lino mutandika okubeera nga musonda sente ekibiina mukiwe sente abaka abaleti mutuleerayo temuzza muzigo kubeera nga mulwaninga ekibiina ke kaseera mubeere nga mwetereeza ke kaseera mubeere nga mwetereeza ensonga zitambulire ddala bulungi nnyo. Katikkiro atabukidde ab'ebyokwerinda agamba nti basusizza okutyoboola eddembe ly'obuntu ne baleetayo wano ka vidiyo nga balestinga abantu lwakuba vidiyo gye baleeta nkadde okusinziira ku ffe bitumanyi oba ontegeera vidiyo gye baleeta nkadde okusinziira ku ffe bye tumanyi but naye waliwo akakodo ke sinnategeera nuwa mutwe bamutadde edi mutwe abasuubira okuwera beyiro omwezi ogujja njagiba wanalisisa eyo olulala asooke njikole bulungi etereere. As promised, I will build a statue to my beloved uncle Afande Fred Rwigema. This is my best picture of the great Muchwezi. Send me yours. Post eyo yakoleddwa Muhoozi Kainerugaba. Gye buvuddeko yasooka n'apostinga buli muntu agenda okwesimba we bagenda muwa bakumi ba SFC bagenda omukuuma ne tutategeera kakike babala. Kati wuuna agambye agenda kuzimba ekibumbe ekya Fred Rwigema kubanga ono yali anko we ate yali musajja Muchwezi. Kozeeko okunoonyereza ku Bachwezi bano Abachwezi nga culture nga bo oyinza bayita bakatonda abatono the small gods oba empewe z'Abachwezi. Tuve ku Bachwezi nti bantu biki twasoma ku Bachwezi edda ne bamala ne bafuuka empewu. Abachwezi bano tebakolagana na kuyiwa musaayi kyova olaba eddagala lyabwe libakozesa bakozesa omuzigo n'amata. Bw'oba oli wakuma byoto byabwe olina kikuma ekyolinza oteekako ekyawukanako kabaani ebisigadde olina teekako busa temulimu kintu kya musaayi. Naye omusajja ono yeewaanira nnyo mu bintu by'okubeera Omuchwezi but sisuubira nti Abachwezi bali ku ludda lwe. Sisuubira nti Abachwezi bali ku ludda kubanga bo tebakolagana na kuyiwa musaayi ate ye ebintu byalimu bya kuyiwa musaayi. Kati agamba agenda kuzimba statue ey'ekintu kino okusinziira ku bibadde bitambula bw'otunuulira Jakana Nadduli yalinga afulumya ne ripooti emu eraga Rwigema ono yattibwa buttibwa bwe yali agenda e Rwanda.
jukira Rwigema Kagame n'abala bonna basooka ne balwanako ku lutalo lwali wano olwa Uganda. Bwe bamala odduwangula bali balina okutuukiriza endagaano yaabwe ne bwe tumala owangula lwammwe tugenda ate naffe tuwambe ewaffe, the likes of Kagame, Rwigema n'abalala. Era bwe batyo balwana ne bawangula ebya Uganda. Kati baba baddayo Rwigema abaana atera okumaliriza bw'ati olutalo ate naye nattibwa. Nenga kigambibwa yamukuba amasasi yamuva mu mugongo. Ekyebuuzibwa yali ani? Nze nno sigenda kwera mpozi nga tensukka waneno mbagaliza olunaku olulungi obulamu bweyongera okwera nga atebe kunyumira. Nze Sula Ssenyonga, mubire bulungi, mweraba.